Teutekamu sukaali. Ate box yo girawo gy'otaddemu ebintu ebyo. Ebyo ezitowa. Ezitowera nno ddala. Kati kangeze ogenda waka otwala ensalo sukaali ziringa kangeze 20. Osanga n'olina gamba ne box eyo njagalamu sukaali. Netugula n'omupakingi ddala nga kakira. Oba eyo. Buli box n'ogisulamu kakira kiri emwemu. Yongerezaako omugaati, Royco, Blue Band, oba n'amakoloni. Box eyo gikwata ng'ezitowa. Naye tubeera ku mikolo bannange. Naye n'ogamba bannange okaze ku mukolo kigulu. Ekyamazima box olinga akutte enkalu. Ate bano abaana bajjawo ebirabo ebyo bakisusa. Baswaza omuko ng'akyali wali atudde. Ate kukwata bw'atyo. Bakola layini olinga ali wali wano. Bakasuka n'okugamba bannange. Ninga n'omuka ali wali atudde. Alisti abantu baba bakyaliwa obutaswaza nnyo mukazi. Kwata ng'akutte ekintu ekizitowa. Ni abaana bazikasuka. Nandi bakwera bakola layini bakola akajegerawo. Nakwata box emukwemu. Ne bandika. Bwekintu ekizitowa ekyo kikasuka bw'otyo. Kasuka kali layini. Yes. Ayi nabo babeera baswaza omuntu wawe. Lwaki mutu bana mumanya tugamba atafukamire demabega ne mutukubisa engalo bannange. Omukolo gunyuma ssanyu nanseko. Nze nga tuzikuba lwa kuyisa budde babivulu. Ye vibe y'omukolo bayembeera y'omukolo. Bannange. Manyi? Lw'okuba engalo zinene oba n'osekamuko. Kitegeeza nawe omukolo gugoberera. Naye bw'osaba engalo abantu b'ogenze nabo nga tebakuba ngalo. Oli aba ali ku ssimu. Omuntu awulira eky'omugambye abajja kukikola. Kye lwaki mutuganda n'essimu. Kituyambako n'okugoberera emikolo tumanya buli kimu kyonna. Then nekirala abantu temutukkiriza ssimu okubeera era ng'ovu like mubeera mugamba tetwogerera ku ssimu mpulira mutugamba essimu bannange. Zanti nze nkitwala bwe nti. Ekyamazima obanga guwerekeddeko mukwano gwo. Kiba kyamakulu. Emikolo ginene wate ginaba kutuuka. Obeera mu meeting emyezi ng'esatu kwena. Essaawa y'omukolo ne gutuuka nga mulina essaawa nga 4 oba 5. Jjukira tugenda ku mukozi ssaawa 6 oluusi 7. Omukolo gwa ssaawa 12 oba 13. Mugenze nnyo ssaawa emu. Lwaki munno tomuwa ssaawa ezo 5 n'ogoberera buli kimu? Omukolo ne gunyuma. Gwe kyamazima toza kuŋŋamba nti oli ku ssimu okubira abeeka obabuuza kyekitali waka. N'omukolo ogoberera. Obeera ng'oli mukwano. Aba n'essimu z'abantu zivuga. Tukiriza nti guwerekedde mukwano gwo. Ate n'ekirala kiswaza ekintu ekyo kitya nti edda gino emikolo mu kutandikira ddala baabeeranga bafamire be baagendanga. Kitegeeza nti bw'oba sisita wange oba onjagaliza ebya ddala sikusuubira kudda ku ssimu. Oyinza okudda ku ssimu ku mukolo gwa muganda wo. Bino bye tukola okudda ku ssimu tuswaza gwe tututte era tuwola bagamba nti famire ya gundi teyina mpisa abantu bonna beyaleese babadde bayomba. Tuba tukubiriza nnyo abantu tubagamba nti bw'obuze ng'oli wa nnyonyi obuze ng'oli wa nkima tukulembedde wa mmamba ffe tufuuse ba mmamba. Lwaki weeteeke mu bigere ebyo nti omuntu brother wange gwe mperekeddeko sister wange omuweesa ekitiibwa. Naye kuba odda mukola ebibyo era famire ey'omukyala evaayo egamba mmamba tebalina mpisa. Olidde abadde mabega yamukodde ogugamba bwe guti era omwami yavaawo ng'aswadde naye nga toluusi ono yazze na mukwano gwe tamumanyi oba kanosobola na mukwano guno mugamba naye omukolo gwengenda kunagamba naye kazi gye tugende nayo lesa empisa embi omukolo yagenda okuswala tebajja manya nti bina ekene ekyaliwo yali omukutegeera. Then nsobola okutwala emifaliso ekitanda ebyo tebigenda mukali kyaffe ey'Abaganda bakulu bo balengeza ate mbatya nga ngenze n'engula kiri ekitanda kati nga dodo kyalina ekyakabi mazongoto abakulu mu Buganda bo balengeza nembaletera orthopedic bed eyambale ku mugongo otegeera. Siraba bitanda sirabayo mifaliso fenna tumanyi mugaso gw'ekitanda n'omufaliso kwebaka togamba olisomesa kitaabo tebamanyi mugaso gwabyo obatwalira byaki era just as a gift obeera akadye nga bonna otwala akadye akatebe ye bannaye kemwesibako nze ne ngamba tekikkirizibwa ddala wano ku mukolo gw'obuwangwa at least omukolo nga guwedde muyinza okuba n'omukyala nga munyumyamu omukyala n'agamba nti munange taata obeeka kitanda kyamenyi si kya buntu ng'oli ne mukyala wo mwogera naye abadde asaba omugulireyo ekipya taata yakusabye wabula si gwe muluwooleza
family zinyi tuzirabye nga tana bali teyesobola bulungi kubanga yakaddiwa katalina wasula awokwata n'oyamba mweyembeera naye si binene nti ku mukolo gumanyi abantu bayina ekitanda kyasulako ekiki nene ennaku zino ng'abantu babba ebintu byabako be babeera tebaze nabyo abantu babeera babibbye ebiseera ebisinga ente ogenda okulaba bagamba mbuloole munnaye ente yabuze abamu banyiiga ng'omukazi enkeera ne bikyankala n'agamba ntimya ebintu byange mbikomyawo naye muna ebintu byabe ku mukolo gwennyini loole y'ente ne bagitwala bagenda bagamba bagibbye oba zimanyi bako manya abawogezi bantu ba ku kyalo abawogezi teri mwogezi ayinza kubba nte omuntu ayinza okubba ente alina kuba wa ku kyalo kuba bamanya amakulu wagenda okuyisa ente eyo oba si kyo ebiseera ebisinga ne mu famiri zimu mubeeramu obuvuyo bungi muyinza okumakoza omukolo naye nga lwobutategeeragana wabaddewo oli nakikola kuswaza muku ne mugisibaawo nti saawa ejja kutuuka tugirageyo mugenda okudda nga teriiwo naye nga kikoze kulabisa muku oluusi n'osanga bali eri ng'ente bagipangisizza nejja nga kiguumaaza ne mugirabako ndyezze naye nga tesiza n'omuntu enti kasaba ologiraba bwe bati gwe giyiseewo kati ne mutandika okugamba ndowooza bakutalo yagitute naye nga oluusi ezzeeyo gyevudde bibaawo bingi kati ebintu bibulira mu mbeera etali emu kati awo nno nkutegedde bibulira mu mbeera nyingi nnyo kati wayogedde ku kya abagunde omukota atajja waleva omugole atajja waliwo oyo gwagamba atagira ddala kati waliwo wano abajja naye nga bazze nneti nnyo nga kisuse kati bano abantu juga tukoowa nenjukira tusooka ne mutu w'emmere mulesa entertainment awo kale bazinyezinye mukataawo mukola batya abantu kati nga gw'omwogeza awoawo gwekimanyi bagenda kujja sigaanye naye nga baluddewo nekiranga tunamakunzira gwe kuggwa aludde mu bino ebintu kiki ekireetera abantu abo okulwayo ennyo nekisukka ebiseera ebisinga teri muko yetesitesi alwawo okugenda ku buko alwawo ogenda mubuko yetesetese lwaki ngamba mukweteekateeka kuba nze nzikiriza nti oba ogimanyi n'olunaku oba omwisuka nakikutuusa leeti ndoza kirabika ndoza abeera alinayo omukyalo omulala gwate ngamba entya bamuzibidde mu kizeeyo lwaki ngamba mukweteekateeka ebiseera ebisinga manyi waliwo akaseera akatuuka angezewa pulaani nga twaniza sukaali 20 natuka mulasiti moment mulinako ensawo emu nga bakusuubiza ate n'abantu bano bakola emikolo oba nakola omukolo bw'omanya netaga obukadde 40 nakasatu at least otandike meeting ng'ate mbadde nnyamba abantu abasinga lwaki tolowolerezanga mu muntu mu nsawo z'abantu nemekulo tolowolerezanga mu nsawo ya muntu wadde kyali wange ejja kudisappointinga ku ssaawa esembayo omuntu gwoyinza okubalirako ogamba nti ono nfanfe wange tagenda kunvaamu ye kitawo nenno abasigadde ne muganda basobola okulekawo n'agamba anasobola okugamba nze nawe linkoze ogwange lwaki yandigirako ekitali ku kitaatawo yajja gamba wayo omwana wange kagenda kuswala babbi kawala kange obategeera nayiwawo omubiri omuzadde asobola akuyirawo omubiri naye ne muganda basobola okuvamu ku ssaawa esembayo naye nga tabadde ajja akuwaga nze nja kuwa obukadde 5 natuka nagamba nina emitwalo aga nali mbirabyeko nga ziro zonna zonna esatu yatuuza meeting ebbiri aziggyeko mukuwe nga muwazi agenda kukwasiza omukyala tukoze budget ya bukadde 3 namugamba 2 agange wengali kati fuba okola nga bakyali bajja million nizibanga mmeka ate 25 nja kukola omukolo gugwe ng'ebula wiiki emu omukolo gutuuke oba obukadde 2 yamuwa miliyoni egi mikwano gye gyonna nga basolozeza miliyoni ezi 3 eziwera miliyoni mmeka naye ze 4 tezisobola nga bakyali bamugamba okumuwa zino sente kwaliko emu ng'ekyali mu bbanki mu bisuubizo bamaliriza omukolo tukuba essimu tubagamba omwami neyebika neyerangirira ababbi bamulumbye mu nnyumba ne babba ssente naye mutuleke tujje tukola omukolo gwa kukyala kaka nawoze natubuuza ate abantu benayita mugamba tewali kyakukola sinabbi bazitutte tusaasire tujje tukole omukolo gwa kukyala
ababbi batulubye naye mukaporo kuongezayo date ate ayongezeyo ddala teba service provider naye bwe mba sirina ssente zimala ng'omukazi mwagala lwaki sidda day before ne mugamba ne mubagamba banaye bano ebintu babireese jjo emikolo egyo gibaayo mingi era abantu abasinga babikola nnyo atagala oluusi bakunafuya bbaawe manyi abantu mukidala bajajinga batandikira ngakavu kazibu kale obusawo obusatu naye bwe bigenda akawungizi kamu ate onaatandikirawo okugeya naye byeyaleese dosi bwe kirina okuba ninga bw'olw'obudde olwegwe natukako ne baŋŋamba owa balimba abo naye tebagala tulabe ebintu bagamba olw'obudde yabireese jjo ne ŋŋamba obudde bwo nga tukyabulina kati oyo muka aluddeyo omukoloti nga bali mu kidaala awo naye nga mumanya ajja kale wadde embeera tekisoboka kubeera ekikutuukangako kangize nga kiri ku sisitawo oba muganda wo omuwala kale oba brother wo omanyi waliwo embeera gye tuteekamu nti omuko tazze naye omuko neziba saawa mwenda ez'ekiro mumuleka najja omuko bwagamba nti ngenda kujja ku mukolo n'alwawo neweziba mwenda za kiro mumuleka n'ayingira lwaki nga n'abantu bagenze dda omanyi abantu b'okukyalo bwekuba ku kyalo azaala omuwala eyo ssaawa yinza okumanya lwaki omuko tazze ekisooka omanyi nti abantu aboogera nti omuko yajja ku mwenda aba yajja kisobola nnyo okugamba nti bategeka omukolo omuko n'atajja naye ddala ow'omwenda lwaki taŋŋambira ddala nti ajja nkeera n'ekyokubiri bw'omuwala ennaku zino twalina ebirwadde bingi kyokka ekyo kyolaba ngaekyokusaaga omukungu nga tazze kiyinza omusuula eddalo nti ekintu ekyalinga mentale nosanga depression lwa kintu ekyo omuko okumuyiwa ate sajja ku mwenda naye nga zze kuba tomanya bimusibiddeyo eyo yesu abaddireyinga naye nga abadde n'ensonga ate naye obuvunanyizibwa nga wagigamba naye ba abaddireyinga nga bo bali musayidiri beekwasa nga ayagala kujja nga buzibe ayise obuntu bwe busatu buna butaana buteeke munda zinali nkirabyeko bakola omukolo mukulu mwaka gwennyini famire anange sijja kwogera amanya ga muwalo omuwala oli nasoma naye yankubira esimu naŋŋamba yabadde nabwebeeyo naŋŋamba mbadde n'omukolo gwange netatagugaanye nemubuuza lwaki naŋŋamba nataganye omukolo ova ku muzadde akugamba bampe emyaka 3 nkyeteekateeka onamala okweteekateeka nja bagamba mujje mwanjule neŋŋamba myaka 3 nga yeteekateeka neŋŋamba deeti gigabe naba nkonfami nzija kuddamu okukubira essimu oba ndi awo nga deeti bagijjeewo oza munange basinga ne bakola ogwabwe ngampoteza mukulu waabwe nakkiriza kati akkiriza omukolo gututuuka ku mukolo gwennyininyini ziwera ssaawa 6 nali nkyali ku kkubo mumenyi baabwe eri ku kkubo kati mbe bya boda tebakyasinza otambuza amawulire ku byalo nali ningaawo waboda nayitawo n'agamba ziri 7 abako tebannajja bagenda kukola nga abaaluli tebajja nabo okitegeera kati n'omuwala yali teyambulira kitole lwaki kitaawe yali aguba omukolo ngamba kati munnange ali ewaka nankubira essimu kubanza ninyizizeyo okulinda bako ninga nange mbalaba nagamba gwe ekiri eno kimanyi ababoda bayogedde abadde bituufu namubuuza kiki naye omwaka oguwedde olw'omuka yali agenda okujja okukima muganda we n'omuwala n'atajja paka naŋŋamba yensonga lwaki muzeeyi yali aganye n'omukolo nga tayala kuddamu kuswala luku yakubiri ku kyalo okitegeera naŋŋamba otataamita n'amugamba bisaagala sijja mbadde ntandisa okuddamu okweyagalira ku kyalo kyange bagenda kunziza mu buswavu mbadde n'akavaamu naye nga ziri mu 7 taata yatuyannanga omanyi okutujana naye nga ziri 7 zokazooka 7 n'emirimu gimuggwako bali abako baba kulwayo eddakiika nga 3 ku ssaawa
zera ajja kuzirika ngati amanyi kyeyavaamu kyagenda okukola ki kyagenda okuddamu okyo kimanyi gwe tobola nze nkugambye ate sito omukanyiriza mwenda za kiri akola ki gwe kisooka abazadde ku kyalo abaswaza famire yammwe ebe efunyeko maaka nti abo abakoba abakyaza ne batatuuka naye tebajja kuseka mbu tebajja gamba bajja leeti nekyo kirina baba bazze naye omuko nga tazze so baleke omuko yajjenga neeguba mwenda gwa kiro mumugulire mba omuzira ng'atuuse ku 6 baba ne kalulu babuuza nekiki omupinja ani omuko atuuse amanyi weze obuyinza kubeerawo omuko tazze obuswavu bokaboka banaye n'okufa n'okuzirika ne famire zino ezaffe edda bawasanga mu famire ena rekodi ennungi kale famire ng'eyo n'omuzadde asobola okugamba eyo famire omwana wange simulaba ng'agenza okuba nayo omuwala ekitegeera babeera okushoni max nnyingi lwaki abako tebayize ekirala kino ekyokubeera nga tukyaza ew'amaka gennyini nsobola okulondawo awalala n'enkyalira awo kukyala ewasenga oba n'okwanjula byonna kale naku zino tukola mu hoteri kati ebiseera ebisinga oba amaka biba n'ensonga lwaki mutadde mu hoteri ojja kusanga gano kagezi nga gano gemaka kati wano space ne boogiraba n'abantu abiri tebayinza kutuulawo ku mukolo naye sifuna bisiraani bannange kati ebiseera ebisinga kitukola ku mikolo bwe gityo omukolo ogw'okuzaala ogutwalira ddala mu nnyumba gye tuzaalira okuzaala omwana bamuzaalira mu nnyumba tukkiriza nti omwana azaalibwa mu nnyumba abako batukangezesa abanga mu 5-6 tugenda ewaka webazaala omukyala tukola omukolo gw'okuzaala munda mu nnyumba kati ero pate eyewabweru ebyamasanyu nemugenda mu gadeni gye mwatimbye olaba lwakuba nti abantu abasinga guno omukolo bamanyi guno ogwewabweru naye ngaomukolo omutuufu gwe gw'omunda ogwo bakusalira n'ebintu simanya ne muli eyo emwanyi kati mu Buganda ogenda otuuka ku mukolo ogw'okwanjula baba bakusalira dda taata bayasabadde omutwalo mu Buganda tebajja kutuma ente bwe ziti taata omutwalo gwakusalidde bakomako kiba kimala bino ebisigadde gwayongerako nti kamugatireko firiigi tanka mugatireko sofa siiti banaye mwayagala tanka gwayongerako bamama bagamba njagala tanka nga bwe yagambye abamu balabira ddala bizinesi eryo famire zibisaba nti nalingenzeeko omusajja bamuwa lisiti nga buli kyebagala bakiwandiiseeko wanje naye bugaba kati bwenkola bwenti nentiikinga ebirala nenkulosinga nakolako omukolo omuvubuka oli namwewuunyana nnyo zemba kuba nze oli omuwala singa namuleka dda omuvubuka yali wa myaka ndowooza nga 21 ne bano bankedde kuwasa tugenda kukola omukolo gwali gwa kukyala si Baganda ne tribe eri mu Eastern eyo naye ku myaka gye ne be bamusalira nga bw'aba alina okubiwaayo kitegeeza ye nga kutandika okuzimba future yiye kijja mutwalira emyaka nga 2 bamusaba ebintu nga biri worth 40 million ku myaka 22 be gy'alina yazala muwala waabwe alina okubiwa ate erino twagwe ziri siriyasi nga n'obukambwe bagambwe twagala kino bamuwa lisiti agamba wano balekera omwana wammwe n'afuba n'abinoonya nakataddangayo anti bwe mu kukyala bakusalira byonatwala mu kwanjule waabwe naye nakati yakomaawe era zisobola ezo sente ozimanyi bona mugamba omuganda wange kiwazze kuba kimanyi oba waliwozze kuyisa bivulu omanyi emyaka 22 okusa miliyoni ngaana kudda waggulu mu mukolo bwe guti ogenda kwezimba ddi kibeera kiremesa abakazi tulina ntoza tulina nako kwogera kunagamba taata etazisobola kakati yono famire omwana tateesa famire zibaana bakulu munayo bwezito abasala ebintu binaleetebwa era nga beera mu lukiiko lwabwe bagamba akiyamanizi n'ensonga gwazimaliriza tengako eddoboozi lyo nayimuka bagamba buli mwana tuzaala buzaale tula n'ebyo vaayo basalira omwana then lwaki mu shoppinga ku last minute ane abako mu shopping waliwo gye nagenda nga balina otuleetera enkoko balina okuleeta biki mu bishoppinga ku last minute ebisinga era byonna biva mu buteeteekateeka teri muko yeteesiteese shoppinga ku last minute
ne bagamba bino mbusimanya endeku biki omukaba teyeteeseteese muzimanya mbu omwenge ono omwogezi yamanyi gye guli lwaki yamanyi gye guli n'abantu baba bamanyi gye guli lwakuba nti kati ebiseera ebisinga tulina ebintu byetuyambako nga mba ntasiza nawe omuka okwemenya kati nga nze mbamanyi olusi bwekiri ekyangu ajja kugamba nti genda wali ekikime wali eri olusi negamba nti oba tosobola kino so kikuleetera kangeze ng'ebiri watulina ffe bituyambako kubako nga bitwanguyira nnyo okufuna ng'egyo emyenge tusobola tugitwala ku buko satifikeeti z'emmengo tuzitwala ku buko buli kaseera nti ebyo twanguyira nnyo ffe okubifuna n'ebino ebisigadde tubibalekera naye ogwo omwenge tugutwala nnyo ate n'ekyokubiri tuba tukwewuddeko nendeko ogiraba oba ogipangisa mpangisa tumanyi bagipangisa okitegeera naye nze mbamanyi nti nja gipangisa nze agenda asitula nze mutwala tukumalize ngize mu motoka olwokwengizeeyo bakutasiza nako kati gwe bw'oba okola byonna seeti obeera ogirina seeti yaki nti nno gw'omwogezi abafuluma simanya vidiyo biki ebyo byonna byonna oba gwe naawe tobikola nze mbiina byonna mbiina byonna naye sente wazikola ddi nga nekyaliwo miliyoni 4 zamulema obirina byonna oyina biri nina photography ne videography nina kampani wanje emyaka ejjanga gifaanana ki akyezimba ku mukola awo ndoza alabika talina gwalaba ate obufumbo tebuliiko myaka oba lwakubulaba katemba abeeramu n'otya omuteekerawo oba maybe otidde kubanga byolabye eyo byokolera emikolo obola abapasita bagamba si bapasita oba abapasita bagamba nti do as I say but not as I do bantu bangi nga babayogera ekintu akyogera ate bakibuulidde nga kibayamba naye nga teye byakoze ate byakola birala nga bino byogenda mukolo nowaana omugole wa munno gwowo tolina manyi gawaana muwala w'abaana bantu baba n'ensonga zaabwe kati ensonga kiziwazo kale kino ekyokubeera nga munywesa ettaka bwe mba ndi mukkirizange mumanyi okuyiwa tukola just comedy mu mikolo abakatemba nti kasooke mpe ku bajjajja tubikola just abakatemba mbadde sitidde abakatemba kati bw'otasesa abantu okola otya ogwakututuba togumanyi kuba omwogezi mu gino emikolo ekikutwaza nga gwe omwogezi kuba buli omu aba asobola okwogera naye gwe ekikutwaza bantu abo kuba hypinga kuba bakuvayibu butebwa omukolo baveeyo nga bagunyumiddwa kati gwe bwe banyigira mu mukolo tweyawukana n'oli atudde obutuzi okulaba awo tolina njawulo neyagenze wate okunyumirwa mpulira era batumanyi gwakututte era obwogezi bwe gy'okusangayo amala emyezi 6 7 namuwadde n'omulimu n'ogwo nga nekyaliiwe oba agenda kwanjula ayita ate omulala ogenda nowerekera buwerekezi bangi tubalabye nagamba ekyaliiwe agende munnange sigenda sobola mukolo gwe gw'amaanyi kati kambuuze ono abeera ow'ekisawo wamma mbw abeera side chicken tubeere no nga ffe tumwenya tusamba gawuni bakubye equalizer mbukumba omukazi aleeta ebbaasa bw'abeera side chicken wa musajja obe betokkirizibwa kubyogera mbimma amazzi akuwa ebbaasa mbw'abeera tudde wano nannyini omugagga w'essente bw'abeera mukazi abeera mukazi we mukazi wa mugagga ono agenda kubagenza okwanjula mulera mubeera muzijja wano zekankunyumizeko scenario emikolo gino eno era bannange gina obuvuyo twali tufudde naye nga ku mukolo twagenda okukola omukolo edda ale sinagula motoka bakagitandika emikolo kati nga tukozesa nnyo motoka z'abako ngeze ngenda empanvu mugenda hoima mugenda fort mugenda kasese mugenda mbalala ngajja kugamba oluusi okulinnya baasi ajja nkutwaleko tugenda mu motoka kumba omusajja yali mukolo munyini yali yevuga ngo onali wano nze ndowooza mwannyina kumbe yali mukazi omukono ogumu guli musita yalinja akutte omulala guli wano agenda akutteko mu bisambi bya mukyalo emmotoka oba yeekanga ki tufuula bweti emirundi 3 n'ebweri
oyo Katonda ali wakisa twava ffenna tuli balamu. oyo mujjako ssente. Katonda yatusaasira ffenna twavamu nga tuli balamu. Kati nze ntegeera nti kano kabadde kakazi ke. Family members wabwe yagwa twali mu convoy. Mukudde okututaasa. Ate ono yatudde atya mu mmotoka eno. Ate ono Gabakamanyi. batandikira awo. Oh! Nagamba bakazi mwine emitima. Mperekera nti omusajja ng'agenda kuggyayo mujja wange oba agesasula mujja wange. Kwambala n'eggomesi. Nze abakazi namaka awo kawe nkutiira. N'obeera mu kidaala otudde munno aveera Anti jja oli walinnya nze gwasinga okwagala. agobeera option. Oba Wekaza. Bino osobola okikola ekintu ekyo. Nange nga nsanyusa. Osobola okikola n'ogamba nti waayi nga nkuwerekereko ogende osasule emaali. Osobola okikola. Anti abeera yanga naye nga tebibeera byangu. Naye munaye babikola. Oyo mukazi akkiriza ekintu ekyo. Manyi ennaku zino sente zinoonya abantu. Bw'aba takwagala aba ayagala sente oba dozina. Omukazi yenna ng'akwagala ate mukazi akkiriza sharinga musajja. N'akirabako. Olaba n'abasiraamu abagamba nti kikkirizibwa kiri mu tteeka lya busiraamu. Era omusaga agamba nze tomanyira tonzizaako naye nga musiraamu naye ng'akiwakanya. Kati gwe omulokole. Ne ku mukolo ogenda oberekereko baawumba agezesasula mu mujjawo. Wammaawo w'otegerera nti Tebalaavu era omanya omukazi anoonyaamu byange. Naye twali tufudde mu by'okusaaga ssebo. lwa bisambi bya mukazi. Ndakwasa na mukono gumu tuli ku highway motoka ziba zidduka. Ate omanyi okwambala bu shorts. Era yali mu kapale nga buno obukoma muno. Gwe teyakukyankalanya. Ate nkyakala kyakuye. Nkyakala ngeze kukola. Agenda kulya motoka eyobatani nga tozokumanya olwo n'ogamba Ekibuzo ekisembayo wange omuyimbi waliwo omukola ayagala omuyimbi abamufulumya olaba abayimbi bwe abatajja simanyi nsonga lwaki Tebajja bangi. ng'obuyimbi ne bamuwako simanyi kibangu naye nga tebamuweereza sente kuggwayo oba omuyimbi yeyeekyanga kati nga ye yabadde nga nawe obadde omanyi ono yagenda omufulumya omugole mbu n'agaanira mu kisenge kati okumukola mutyawo mugamba mugambi tugule bukudijja ogera nayogerako naye Kale nze gumu gwe nzijukirako. Balinako abayimbi nga 6. yes. Omuyimbi yali agenda osooka okufulumya omukyala. Yajja. Ate ng'omugole gwe yeesunga awulira vibe ye. Yali muwala myaka gino emintototo nga yagala nyuzi abaliko abo. Omugole teyajja n'agamba tukwatirire mpaka 9. Wangi. N'atajja paka 10 n'abondooka. bweba kuba essimu agamba bajja Takwata abagamba wakwata abagamba ndi mukajjaamu naye n'aleta okutuuka. Ziba ziwera 10 n'agamba kale oyo atuusa nfulumye. Naye nga oli ye ng'omugole agamba oli yeka kakitajja bana basigadde bebi wange yali abaagala naye nze nga njagala. kati ekitegeeza neeyimbirengawo okulaminga akayimba gwe ne weefulumya mbakubye equalizer. Ebiseera ebisinga mulimu abayimbi abatooca mwe bali soba naabuukinga omuyimbi ng'omukolo gwe guli wala sooka weebuuze mu bantu abaludde mu bintu ebyo. Oba n'abooca ffe tubamanyi nti era nze nga nja kugamba nti omukolo oguli ludda wambalala toyagala gundi mu Desemba ono bw'aba azikuta agenda kuzirya. wakira asooka atuuke wano Lwaki? Desemba ono omulaba ono kamwogere nnyo Sabu anatola omulaba namukozesa ku mukolo. Omukolo gwali wala bali bamuwadde obukadde bwali bungi naye ku ssaawa esembayo nga balawo ekisibbiri n'atuukirira omuko. Namugamba mukama wange nze ndi mukyala mukozi noonya ssente e Kampala wokawuka wano ofunye obulimu bulinga 8 ku 10 so bwe najja nenyimba ku gweyo nja kukola emirimu emeka ngamba ate noonya mata g'abaana naye kankuddize ze wampa ondeke nsika nekola bizinesi wala n'amutaano emitwalo aga bwokuwulira obudde bwe namugamba sikulinaako obuzima ensonga yetegerekeka naye nga yamugamba bwe najja eyo nja kuyimba mulala kumu oba emeka so nga tenesigala e Kampala enkuŋŋaanyiza wano bungi kusuka mu 10 namugamba sirina buzibu namuddiza sente zange zali yamuwaako diposi namutamu emitwalo 5 abalala azifuna n'asirika n'agana okujja tebangi ne wiikendi egwedde gye twali obeera alina okujja bankubira essimu kusaawa esimu n'atugamba mukozesa n'akisidenti muddwaliro era munvugira ku supiidi ku sente zaani bwamukubira eyasooka n'agamba nzija
nzija eyokusatu nagamba munteka ku pressure avugira ku speed mufunye na accident ze muteke munveeko simunakijjako musajja mukazi Nati akalomanyo. yayimba kayimba kasoke mala okunoonya akola ayimba nnyo ku mikolo abayimba mikolo abasajja ayina dread talina lawa simu yaye bayire omulaba obunanyizibwa ate yakikola njamulowoozaako njamutegeera wavunanyizibwa ayimbayimba nnyo ne ku concert ayimba nnyo bamubuukinga nnyo alina ku bulango bwa December buno kati balance yamubaddiza nze manyi mukazi ate nga mwamufunidde accident sente yasedde mu ddwaliro zonna ziweddeyo nze nate nno manyi mukazi but I think the best thing is baweka ekitundu oba maybe obasasulira awo abayimbi kyembagamba kyamazima abayimbi walaba tukize tugaane buli omu mulimu gwakola gwalaba nti gwegumewe nate abayimbi singa sente z'abagole bazivaliwenga lwaki tebakyasinza okuzanya paati entono mu mukolo bafuna kinene because n'olimba lwe basobola oddukuba nga olimba ku dakiika oba sekendi nga 10 oluusi dakiika emu ku dakiika 3 namaliza nti nnyimba 7 awo si dakiika ngezi oba 3 n'agenda naye ate ng'alidde obukadde nga 5-6 nayo kyati n'ataja naye nga gw'omwogezi sijja lwaki negereza ku nze ngereze ku mutimbi mutimbi omukole gwagwala 6 agenda kubaako 3 atateka okulinga bodi zezo wansi kuba ate nti kola biki wiiki namba oluusi nga ali ku saidi naye gwe omuyimbi dakiika gaba 2 oba luusi n'obutawera ate nga sente yafuna nnyingi nati nebookya singa abayimbi tebookya walayi kuba be bakyasinza okuzanya paati entono ku mukolo ate nga ne sente bafuna nnyingi bayibayo be bakyasinza okuti abananama mubagaininga nnyo oba katola ba system nategeera wetirira mu butereezi twadde okimanyi nti ne mubyalo ebyo mugezi gwosanga akolera emitwalo 5 jukira gino emikolo gyatandikira edda tyalinga bizinesi abantu bedda abakulu b'okukyalo bakolanga emikolo mufuna amanyi okwogera abakulembera ngero gye namugamba atofaayo nja kuwa emiti gwa sabbuuni nga tofaayo oluusi namugamba nja kuwaayo sukaali afuna mukwano gwe namugamba ku bintu ebize nja kuwa emiti gwa sabbuuni oba bokisi oyinza nakola omukolo pakakulu kyaka ja kikyuka okudda mu bizinesi tukwogera bizinesi nedda abantu bakikolanga for fun naye n'aboogezi mumanyinamu okukyusa waliwo omukolo ogumu gwe naliko mwogezi yakyusa the following day n'agamba tajja kusobola n'ateekawo munne omulala gye bali abayuwa naye gyokomera okikola era n'emirimu gikuggwawo bizinesi oba egita oba nakikola leero gwolina mikwano gyo gy'omanyi kikole newalala olugambo lugenda lutambula ekivaamu nga akatale kaggwa yayo kyaka kyajja naye nze nkugambirawo era omuntu wajja gyendi kugamba nti olunaku olwo baalutwala naye osobola okufunira okukolera obulungi nga kyolwadyagadde mu nze wagamba nti ye kubeera bangi buli akutuukirira n'omugamba mbalina akiriza n'omuwa lwaki oyagala kumanya ziwamuveeko waliwo omukolo ogwansesa bagukolera eddakiika zaali 3 mukolo kyogwo dakiika 3 kiki ekyali waawe omukolo bali bapangisiza mupangisi nabagoberede bonanga bapangisa nga lwaki omukolo ali mupangise ne ttiimu ye mwerekeddeko nayo nga mpangisa kati twatoka mu briefing mbuuza abasajja omanyi wano omukwani kwata ku mulinzi oyinza okumubuuza omukyala yani biki afune kale byonayiiya paipinga omukolo sajja nagamba nonno nze nkubuulira obukadde bwange bubiri buli wano nagamba naawe bonna boolengera bonna bakyali bange the best man yaliddeko emitwalo gambeka bano abasigadde buyalidde ekyabiri abiri mumubuuza kiki nagamba omukyala yanobewa omusajja onobewa omusajja famire ye mwagaza bufumbo oba bamwagala ddeyo omusajja kati okubalaga nti yamuvinga on nakola omukolo gw'ekikyukuli famire asobola ogikakkanya abalage nti alina omusajja mukumbali contented naye nga n'abaana baali tebagira mama bakudda batata waabwe
wale buzibu kisimanyi era nga n'abaana mukolo kati nawe n'olyoka oyingira mu byekicupuli firimu ejjeetya bali maze okiyingira babingamba tutuse n'ejjinya twali maze okusumuka naye nebanga ate sikyasobola kivaamu kati olwo firimu omusajja yaŋŋamba era tubikola neŋŋamba saagala kulya nkoko eyo tuyagala kulya bateekamu eddagala bateekamu eddagala nenyindi bumukyala netandika okumwagala empaka kyetwakola twaddira eyinga zazoya 11 zennyini wasale 11 kitundu netuyingira bwetwatuuka mu kidaala olw'obudde bwali bugenze tutekawo embeera bagana tusobola mudako mukolo gwakuzaala yatudda munda muko naafuna oluwombo lwe tumaze okuzaalibwa nga namanya tamanyi manya ga mukyala n'omukyala omubuuza nti omwami bamuyita nayinza okwirabira nagamba baye gundi baleeta embogo omusajja nafuna puleeti ezi ezazikalu enemu wakwata ennyama bweti ekisamira kino akiggyemu ng'akunyulako emigula bw'ati nagisuula ebbali musowaanyemu amakuma n'agateeka wali musowaani eri mu maaso twalina akaveera kaffe amaana nakunganya emigula gye nagisula mu kaveera n'agamba singa sigazaamu oluwombo lwange ngenda kuluulira waka naye nga taliddeko wadde ne paati yakunyulanga ennyama bweti kukisa nga ennyama asula wano egumba n'aliza wali mu maaso gaabwe teyali akuwadde efulanga agaya inamu baina digijiwe mukawaida n'omulowooza agaya emmere kati tuba munda bwe muyisa kugenda kugeza bwale ku bifaananyi bagamba ate obudde engeri gye bugenze katusoke tuleete emaali abakazi balina emikima wakimanyi nti omukazi yeteekamu n'essente n'agula ebigende ewaba kumusasula oba byali bya bukadde oba nga 8 oba 10 byali bingi netuva munda netugenda kugezi ku motoka mukumaliriza opanga ebintu awo ku motoka obudde buzibye kameramani abatuuka tugenda mu bifaananyi ko nefuto lwekyanzeeko yadda bwezi mu motoka kwata zireka zitokota mukumala okugyamu ebintu bazireka zitokota yomukolo kati n'omukazi okumanya ali muyaaye nnyo bwe yamanya nti omuka ayiseemu naye nateekawo embeera n'enfula azirise emotoka ezeewaka nezidda mu paniki omugola azirise era nomu yamanya enemukubuza tabakoba nazeewa bannange babuuza bata ndeba omugola azeewa muwala bwe yazirika nabo ne bazira enze bisitera kubikola kubona kitegera obutuukozeesi ate okyali kyakuzi kati nange ogenda kinkolera ompadde amagezi bana abantu ba social media nga babuuzabuuza ofumbirwa ddi ogenda kwefumbirwa wewase bamale bankuba ekifaananyi emisana anti balebe ennaku ze twekubya ebifaananyi ne tunyuma bwe tuti naye shumidi yena ate abasinga bavuga sipiidi okimanyi nti abakazi bangi abanjudde nga tebagadde kwanjula wabula bye balaba ku midiya ne bagana babikole osanga oli afumbiddwa omusajja tamwagala okubalaba omusajja alina obusobozi bw'omukolo nakolako omukolo omuwala n'agamba mu kisenge akasajja ako ekaba tekaleese ebintu byegesa mu ddiiro mu ŋŋambe kagende kafume n'ekidala kyaffe kagende kaddeyo ewaabwe kagende oyo yali atamidde kati oli ku oyo lwaki abagole mwagala okufuma ngaobudde bukyali kolako n'omukolo omulala omukolo yeyagubisa kagotereka saa 11 wanje bayingira mu nyumba ogenda okukola omukolo gw'okuzaala saa y'okuba wewetuuka saamahale kumwami tagalina omukyala natekawo embeera nagamba nga tekaweze sigenda kuvaayo n'omukizi ne badda mu nnyumba naye gateke ku simu kati banayinza okwawukana naawe bamaliriza era sente ziganya okuwera naye nga tutunyeko kituuze yasaba nekugenda mu maaso naye nga kugenda mu maaso nga zigenda mu 10 alina engoye mmeka nya baguvaako ttaano banayinza okunyiiga omukolo natukkiriza tubaddewo n'embeera yonna omwami nga musanyufu nnyo naye bwe bamala balabika bakubagana ebikonde musajja munyininyini awo naye waliwo emikolo gye wali okozeeko ne baawukana
n'ogenda bakubira essimu nga tebakyali bombi oba gwe tononooza nemba nkubidde ku muntu oba nga twogereziganya weewawe gusigadde nga mwogera naye sibuuze ebyo ate mbuuze byawe bw'oba yagenda ngambe nti gwe wamusigulomboza kakasa okimanyi omusajja sokwekwatirira nagamba lwaki ombuuza nga laba obuuza nga yagenze naggulo agamba omusajja lwaki ambuuziza nga yagenze eggulu aba agamba nti oguwattu omukyalo kuyekakasa mpulira nze sibibuuza bibadde bimkwatako bansasula bana ab'ennaku zino baawukana oba emikolo girimu ki naye kati kyentegedde si mikolo obuzibu buva mu kwawukana bamala kwetegeera kati abakazi mwagala nnyo emikolo banna akakofu nogamba okufumbira njagala era njagala omukazi omwagadde namanya mbeera zo nazigumiikiriza oyagadde muwulira toyagala agende kola budget genda bayita omwezi ogwo oba wiiki 3 nga kugirayo empisa zonna ate ddala banyaffe ekyabavumbyanga obo tebapapa bagenda kukola mikolo bakitaffe nga omukazi abeerawo agamba kaneyise bulungi omwana asasula omuwala agamba amaze obukola omwanjiri wa myaka 23 ngalaba emikisa mu maaso akyalina mingi alyoka asitula kujoogi naye banyaffe babanjulanga wa myaka 4 awedde kumpaga nga talina jjadda nga n'abaana azadde abasukka mu bataano omukazi yaleka abaana abo kano akyali kapeti talina wadde n'olubuto ng'omwanju kati omukudduka takirinaamu wadde eddakiika naye ennaku zino abamu badduka n'abaana osaaga kati alaba nga asobola okwebeezaawo kitali ku bamama by the way banyaffe yabeeranga ewaka omusajja yagula n'omunyi ogw'ebisatu n'amafuta ageebetamuta yagagula naye kati omukazi omusanga gwe omumami ovuga vitiisi omukazi avuga lenjiro kati ogenda mumugamba omusajja ovuga nuwa omukazi apaakinze empenko naye ogenda mumugamba bivaako bugagabo wayiyamanyi kati nze nfunye agenda okupanga ogwa feeke sijikoledde emirimu kirina kiba mu bega sikitegedde kuba ate esi bizinesi era nakiri bakitegeera ku ntandikwa ali sitekikola bayinza naawe oyagala ssente lwaki obeera ononooza ekikulu ssente weeziri babakutegeera nti yembeerayo mukiyinza okukwako abadde omukyala ekyamukolera weewaabe tebaamanya kyamukolera kati yavaayo ali mu kibuga alowooza mufumbo naye yeekuliza baana be n'omwami alabika n'ennamba yitagiyina tamanyina gyali beesanga n'okwesanga ne beeyitako nga tebamanyi naye nga bafuga abafumbo mu maaso g'abazadde baabwe aya n'ennamba eriki ennamba yange abanneetaaze social media kunaku edi TikTok, YouTube, Instagram, Twitter kozesa omwogeziziwa kozi ku Facebook waliziwa hafsa yawasigadde wonna omwogeziziwa erinnya lyenkozesa then ennamba era y'essimu nga ndowooza saawa zino ndowooza owa Kampala abanzi omu baliko bakuba ndowooza bataano atrendinga nange namulabye ku TikTok namulinga kikutrendinga naye kyekituufu kiri mwogezi Kampala ayinza okugamba mbu tamanyi yaba akulimbye abayogezeza kasajja ku mutima kyekituufu babaliko naye mwana yesu ndiona nina munnange nkola naye akupiza MC tubeera ffenna era bwe twali ku mukolo gwa firimu tubeera ffenna kiba kiralamu niryo kira nti gyokupangisa nagamba nziika ninayo yes ne vibe ebaawo olina muno gugondinga naye singa abantu bakitegeera ekyo wajjukira ajja okumukola n'omuntu omanya wawe ayina amaanyi kati gweomanya nti onalinawo obunafu osinga okukiteekamu amaanyi nemuva mukolo nga tewali mukolo egukiddemu wansi bakutandika paka wakugwa gubadde waggulu wokka kati olwo ennamba y'essimu bayo tetugigaba za bizinesi atubakibasizigaba namba y'essimu Airtel eri ku WhatsApp eri 0704 06 96 MTN 0774 4690 mama
Omuvubuka. Naye tewaliwo watu ku buno obuwala obujja ne butambula tewaliwo obuwala wano olengera noga. Toba tomulabanga olaba ne muno neyasese. Abogezi bangi bagudde bakwana. Olaba tukira emikolo genda kukola mingi. Omwezi okola emikolo gisukka mu 4 mu 5. Emikolo genda kukola nogenda komya. Jukira abantu genda bawasi. Kuna namba omwogezi buli mukola afunayo omukyala. Namukwano gwange ate bamusiba nako yali amugole. Omugole ng'abeera yeesabise nnyo yalaba kaki. Yali w'amagye. Sobola bw'okola omulimu manya ekikututokola. Omanya nti ndi mwogezi kola gwakogera oveeyo. Abakyala bangi nnyo bosobola okusanga ate outside mukolo. Ogamba ono gwe yes. Yapaalira mu mugole omusajja w'amagye. Abasajja balina emitima. Omusajja yali kano gwe yakolera omukolo. Ate abuusira mukyala we. Amugamba sina kye nkwagaza naye yamukwata. Amutwala ku poliisi n'abagamba. Njagala mu munsi biri faka lw'ensi wano bagambe nti mu era musango gwe bali be bananyini buyinza. Yabeera ku poliisi kumala emyezi 3. Ali mu kaduukulu ka poliisi. Bwe yavaawo n'amutwala ku ng'ono nagamba prisoning eyo. Yamutereka emyaka 3. Yagenda okuvaayo. Ne system yagivaamu dda. Anamawulire gaatambula nti oyo gundi awuzzi bamusiba omukole bwe yakolera omukolo. Awe yamusiba yamusiba. Bannange. Manyina kuyange mbangize kukola. Neera olaba bulabi. Okulaba tekugaanibwa. Kubagana amaaso galiwo okulaba. Era ekintu kyadde mu bwongo tekiyinza kgendamu. Omulabe ng'omuntu wa bulijjo mulekaawo ye. Abantu bangi abanyirira. Nammwe abakyala olaba omusajja n'ogamba alabika bulungi. Tewali neera. Olaba ne mwamiziwa alabika bulungi naye sina kye ngenda kukola. Netwaze kukola mwamiziwa sijjo wamma. Yes. Oli mutuufu. Tusigale ku mulamwa. Thank you for your time, Badange. Naye onyumidde.